onagamba nti okusoma al-Fatiha mu swala z'olwatu nga imaamu amaliriza okusoma al-Fatiha eri omugoberezi kyateeka oba imaamu aba mmalira kasitaba nga yasomye? Hadisi ezisinga obutuufu ziraga kusoma. Omugoberezi alina okwesomera. Hadisi ezisinga obutuufu. Hadisi zonna abamu ze beekwasa nti omugoberezi tasoma ezimu nnafu nga Ziyada eri Musilimu ega nti idha qaraa fa ansitu bw'aba asomye muwulirize. Ate ne bw'eba ntuufu eri amu ekola ki? Ebuna. Ate hadisi egamba nti la salata liman lam yaqra bi fatihati alkitab, tewali swala eriyo yabeera tasomye al-Fatiha eri khas yeyawudde ku ssuula ate yeyawudde ku ma'mum. Yeyawudde ku ssuula ate qaraa fa ansitu erimu al-Fatiha n'ekitali eki al-Fatiha. Ekyokubiri ate ne wabawo n'obujulizi obweyawulidde ku imaamu nti akole ki? Atumalire asome ku ma'mum omugoberezi nti asome nga ye. Kati obujulizi obweyawulidde bwe bujja ate obulala tetukola ki? Tetubutunuulira wabula tubukozesa mu birala. Buno ne tubukozesa ku kino. Ensonga eyo ngazi wabula kimala bumazi hadisi ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eri mu Tirmidhi, Abi Dawuda n'ebitabo ebirala nga eva ku basahaba abawerako mu bo mulimu Obada bun Samit egamba nti owekitiibwa Nabbi waffe Muhammad omulundi gumu yasoma yabasaaza eswala ya subuhi fathaqulat alayhi alqira'atu okusoma ne kumukaluubirizaamu. Falamma nsarafa yani lamma intaha min as-sala yava mu ssola sa'alahum wa qala lahum yababuza n'abagamba la'allakum taqra'una khalfa al-imam oba la'allakum taqra'una wal-imam yaqra', muyinza okuba mmwe nga musomanga ne imaamu wammwe akola ki? Nga naye asoma. Muyinza okuba nga mukikola. Ne bamugamba nti naam baswaba tukikola. Mu riwaaya endala hadha naye twanguyiriza al-Fatiha ne tugisoma mangu. N'abagamba nti la taf'alu temugezangako kusoma fima jahartu bihi bwe mbanga njatudde illa bi fatihati alkitab, okujjako musome al-Fatiha. Fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Tewali swala ko yabeera takoze eki? Tagisomye. Singa imaamu yali abamalira yali badde abagamba temusoma. Ati obujulizi bwonna buli amu bubuna kirala ne aya ega nti fa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Qur'an bwe beesomeddwa mugiwulirize musirike mulyoke musaasirwe oba mujja kusaasirwa ng'ekyo mukikoze. Eyo ebuna al-Fatiha n'ekitali kyokka eno la salata liman lam yaqra bi fatihati al-kitab eri kuki? Eri ku Fatiha yokka. Eri ebuna eswala n'ebweru waki? Eri kuki? Swala. Kati tetuyinza eno eri khaasu eyeyawulidde ensonga ekwata obutereevu ku nsonga gyetutegeeza ne khaasu gyetukola ki? Kulembeza ensonga endala nga nkulu nnyo. al-Fatiha rukun. al-Fatiha mpaji. Imaamu takumalira mpaji, akumalira birala bitali ki? Bitali mpaji.